Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Nate tuyingiddewo ne puroguramu yaffe eya buli Saturday ey'okwanukula ebibuuzo. Sirinzeka ndi ne Sheikh Sabaseko, abasiraamu obabuuzeeko tweyongereyo. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abawuliza mwenna aba Rawda Islam Media twala omukisa guno okubabuuzaako nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Seka tutandise n'ekibuuzo kyaffe ekisoose. Muganda waffe agambye assalamu alaykum, asaba omunnyonnyoleko ku bantu abaagaanibwa okuwasa. Ayagala kutegeera ku bantu abaagaanibwa okukola ki? Okuwasa. Omuntu eyagaanibwa obufumbo bawerawerako nga tetubafumbiza, Siraamu bwagaana okubafumbiza, sokera ddala ye mushiriku n'omushirika. Allah aga nti wala tankihu almushrikina wala tankihu almushrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minu khayrun min mushriki walau a'jabakum. Yaga nti temufumbizanga abantu bammwe abashiriku, temubawanga. Naga nti omuddu nga mukkiriza yasinga omushiriku, ne bwabanga omushiriku omulaba ye mulungi. Omulala Allah gwe yatuziiza ye mukyala omushiriku. Naga nti wala tunkihu, naam, aya esooka nti wala tankihu almushrikina wala tunkihu almushrikati wala tankihu almushrikati hatta yu'min. Temufumbizanga abaana bammwe ab'obuwala ne bafumbiza abashiriku. Wala amatu mu'minatun khayrun min mushrika, n'omuzaana nga mukkiriza yasinga okubeera obulungi okusinga omushiriku. Walau ajabatkum, newankubadde ng'owulira nti ono omushiriku yakola ki? Yalabika obulungi. Allah n'agamba wali mu maaso ng'amaze okuleeta ekyabasajja, ulaika yad'uuna ila nnaari. Omuntu omulala gwe tutafumbiza, tetufumbiza inniina. Inniina tutegeezaamu omuntu atalina maanyi ga kisajja, tebamufumbiza. Era abo babayita ba uli al irbati mina rijali, abatayina busobozi bwa kiki? Bwa kisajja. Kyovula Allah bakkiriza n'okubakkiriza bawangaale n'abakyala, basobola okubalabako ebitundu byabwe ebimu ebyobwereere nga bw'onaalaba enviiri, kuba talina maanyi ga kisajja, babayita inniina. Mu bantu abalala betutakkirizibwa kubeera nga tufumbiza, wekitibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beyayogerako. Naam, yayogera ku omushiriku, n'ayogera ku mushirika tetumufumbiza, n'ayogera ku abo ba inniina. Allah tabaraka wa taala yaboogerako, nkakasa nti be basinga okubeera nga bayogerwako mu Qur'an, naye abatali abo simanyiyo muntu mulala gwe tutafumbiza. Alkafiru, abakaafu basifumbirwa ne bakaafu bannaabwe. Era mukaafu afumbirwa muki? Munnanfuusi, bannanfuusi ba'duhum min ba'di, bafumbiza bannanfuusi bannaabwe. Barakallahu fi. Barakallah. Sheikh, muganda waffe naabuuza nti singa omusiraamu yamuwola ssente naye ebbanga lye yamugamba ozizizaayo obusobozi ne bumubula, ate waabufunye, omusiraamu amunoonya tamulaba, akola atya? Wonna agezezaako omunoonya tamulaba. Gegamu ku masaala amazibuzibu, naye tukubiriza abantu nga tetunnaba kutuuka ku kinyusi nti omuntu yenna bw'abeerako n'omuntu gw'abanja oba amubanja, atwala obuvunaanyizibwa amunoonyi, amugaa nti ebbanja likoze eki? Linnemye. Basalire wamu amagezi naani? N'omuntu oyo alekeraawo kumwekweka. Abantu abamu bafuna embeera eyo nga yeekweka, ng'amasimu agajjako, negenda ayinza okubuliraawo ng'ono muganda waffe ekizibu kyaliko. Wabula we kibeerawo, abawali mbaga kukola mirimu mingi. Kwata ssente ezo oziteeke mu kintu ng'okimanyi nti mu maaso ga Allah tabaraka wa taala
osobola okugamba Allah nti mutuufu namubulwa we nafunira sente naye naziteeka ku muzikiti ne bazimba mutoyi y'omuzikiti, naziteeka ku muzikiti ne basimamu oluzi lw'omuzikiti, naziteeka ku muzikiti ne bakolamu wakufu yaki y'omuzikiti ne basibamu ne bagulamu emisaalo. Allah muwe empeera ye mu ssente ezo gyali $5,000. So mu mbeera efaanana bwetyo tumugamba nti asobola ozikolamu ekintu kyonna mu bintu ebivaamu empeera n'akifunamu empeera mu maaso gaani ga Allah ng'ali kiragaani ow'ekitiibwa Allah. Barakallahu fi Sheikh nagambye mu Buganda omuwala wafumbirwa ng'ali bbikira singa waabaddayo addayo n'agamba suuka ge basuzeeko n'embuzi biramula bitya mu Busiraamu? Enkola si ya Busiraamu era Obusiraamu tebukkiriza bintuntu ebyo byebakola. Ya kalica y'Abaganda, ddiini y'Abaganda, ate si Baganda bokka, ne cultures endala ezimu ojja kusanga nga bazikola ki, ojja kusanga nga ne cultures endala zibikola. Obusiraamu okusooka kwa byonna bwaziyiriza ddala omuntu okufumbirwa ate mu kisenge ne babeerayo abantu ababiri, nti abakazi babeereyo babiri nga bafumbiddwa. Ekyo amateeka g'eddiini tegakikkiriza. Bino byebakola ano musenga abeerayo n'alabamu walawo engeri ki gyakolamu emirimu, bw'aba tatereeza n'amukola ki. Si bituufu, si bituufu. Tusaba Allah bitutaase. Era ababikola be bali n'ekyokubiri okulowooza nti essuuka ezo bazikolako emikolo. Enkola ya kishiriku si yaffe Abasiraamu. Tusaba Abasiraamu okubyewala. Barakallahu. Awo naabuuza agamba nti singa imaamu atusaaza Swalati Ishai ne yeerabira tahiyati eya wakati ne tumujjukiza n'ayambuka bwambusi, oluvannyuma n'aleeta sujudu sahwi, eswala yaffe ebeera muleetya? Swala yammwe entuufu era imaamu kyateekeddwa okukola. Imaamu we yeerabira ne bamujjukiza, bangi bawali baga nti bw'abanga tannaba kutereera waggulu akomewo wansi, ne baga nti bw'atebenkera waggulu taddawa wansi. Awo ne bagamba ekifo kyonna kyaba alimu asobola okuddawa wansi n'atuula tahiyaatu eyo. Wabula bw'abanga akyetegereza n'aga nti neerabidde n'avunnama sujudu sahwi n'atoola salaamu, essala yammwe yonna ntuufu, terina buzibu. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Fika barakallah. Sheikh Muganda afona agamba nti yawulirako nga abasomesa omuntu wakulaba ng'oli olabise bulungi n'akuwaana olina okwebalaka, kati ate ye wakubalaka okola otya? Ekituufu omuntu bw'alaba ku munna akalungi amugaa nti barakallahu fikum, waga nti barakallahu fikum n'omugaa nti wafikum barakallah, khalas. Era wakubaraka gwe muddemu fikum barakallah, kimala. Era ekyo kisobola okuziyiza kye bayita ekiiso. Waliwo kye bayita ekiiso, Allah asobola okuyisiriza ku munno okuga nti barakallahu fikum, khalas, ekiiso ne kigenda. Era tusaba abantu nti bw'oba olabye ku munno akalungi muga nti barakallahu fikum, ekiiso kikole ki. Bal ne bwe weerabako akalungi abamu ku bawali mbaga nti naawe weebaraka, baga nti barakallahu fiya, barakallahu fiya, Allah ateeka omukisa mu nze oba mu nnyambala yange eno. Olaba ng'oyambadde bulungi, oli smart, gamba nti barakallahu fiya. Wekitiibwa Allah asobola okutaasa ekiiso nga kiva mu ggwe kennyini nnyini. Naam Sheikh, ebibuuzo byaffe tugenda kukomekkereza n'ebitonotono wano. Oli agamba nti waba afuna wudu ng'afunyeko ebitundu ebisinga amazzi ne gamuggwako n'anoonya nga talaba mazzi, akola atya? Omuntu singa aba afuna wuzu, Allah n'ageera afuna omulundi ogwokubiri ogwokusatu anaaba emikono, mazzi ne gaggwawo ne gakutukako oba ne gaggwawo nga tegaliiwo, ne bwaganoonya arawundi agajjuza ne wanneyiba nga tewaabeera, atayammama, anoonya wali ttaka n'akola ki? N'atayammama. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagaa nti wa in kuntum ala safari, bwemubeera mu ŋŋendo, aw jaa ahadu wa in kuntum marda aw ala safari, omumu wabeera ng'ali abadde mulwadde oba ng'omu ava ku lugendo, aw jaa ahadu minkum min algait, oba omumu ava mmanju mu ttooyi, aw lamastum nisa, oba nga mwegase ne bakyala bammwe,
falam tajidu ma Allah nagera mutafuna machi mazzi fatayammamu sa'idan tayyiba munonya wali taka mukubeki mukole tayammum. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugante utitu khamsan lam yu'tahunna umamun qabli, Allah tabaraka wa taala yampa bitanu tabiwangayo nabbi yenna mubyo yaganti waju'ilat li al-ardu masjida wa tahura, ensi Allah yajinfulira muzikiti wonna nsobola okukubawo tayammumu n'ensala singa amaziga bagakoze ekigabuzi. So tugamba nti omuntu ayina embeera efaanana bwetyo kyakola kwe kubeera nga anoonya awantu awali ettaka ettukuvu n'akuba tayammumu n'agenda asaala ebbanga ly'amala nga akakasiza nti tewaliwo kumpi awo asobola kujja mazzi kukola ki kumaliriza wuzuye. Wal ilmu inda Allah. Sheikh naabuuza nti tukkirizibwa okusomera rukuya mu butto kisoboka wabanga butto yagenda ku mukozesa, kisoboka naddala mu kwesiiga ng'era bwe tusobola mu mazzi ne tuganywa ne butto tekigaana. Wallahu ta'ala alamu ekyo kyendaba nti kyekituufu, naye wabeera waayina kyalaba nga kiziiza tetugaana. Ne buli kyonna ekisobola okubeera nga kiyambako omuntu munda tukisomera mu lukuya, caayi, butto, mazzi, esobola okisomeramu al-Fatiha. Allah nakutaasa. Barakallah. Naam, Sheikh naabuuza nti omuntu asoma sharia lo bamuyitaani? Omuntu asoma sharia lo bamuyitaani? Abeera looya, abeera muhami. Muhami oba gwe bayita omuntu looya oba kanso oba muyite purida, asobola okuwuliriza abantu. Era mulimu kisimu eya kanuni, mulimu department nga yabalooya emanyikiddwa, naye basoma sharia basobola okubeera sheikh ng'asomye akuguse mu mateeka ga Allah tabaraka wa taala. Naye mulimu kisimu eri etegeeza nti oyo muhami, oyo looya oba pulida oba tuyinza okumuyita ani kanso. Barakallahu fi. Bano lwaki bayitibwa barashidun? Abubakari, Uthmani, bani bano ba khalifa bana lwaki bagattako ekya rashidun? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yenyini yakyogera, yagamba alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, mwekwate ku nkola yange n'enkola y'abakhalifa abalungamu abo abagenda okujja oluvannyuma lwange. Era n'emyaka bagigereka, bwe muli Abubakari yafuga emyaka 2, bo babazeemu bonna bafuga emyaka 30. Barakallah. Seke kibuzo ekisembayo naabuuza childhood dating ekkirizibwa? Childhood dating naye nga bajja kwewasa mbu mu future. Dating tekkirizibwa, kabeere nga ye dating muto. Omuntu bw'afuna omuwala amukolako khitiba n'amwogeriza n'amuwoowa, wabula yalibuuziza nti okuwasa kw'abato kukkirizibwa, ekyo tujja kukyogera omulundi oguliddako inshallah. Ndowooza bye bibadde ebibuuzo byaffe ebyaleero. Mpozi Seeka ng'olina kwosemba nako. Kyetukubiriza abantu kwegatta tubeere bumu. Ebitwawula bye bitono ng'Abasiraamu, ebitugatta bye biki? Bye bingi. Barakallahu fikum.